era ngenda kusa president ne security team ekume ekitebe kya national platform olwaleero tewali muntu addamu kukkiriza kitongole kye bayita national broadcasting service kujja kavalinga mawulire kuno nsaba Mr. President wonna wooli abakulembeze ba national platform tubasaba TV gye bayita Natasha Broadcasting Service temudda mujjuwa lukusa kujja ku platform zaffe oba kujja ku kitebe kya national platform kusakawo mawulire bwabanga omukozi waabwe y'omu kubeeka mu kuwabira bakomredi baffe Natasha Broadcasting Service eve mu kusaka mawulire ga national platform eyegende era tebaddamu kujja ku kitebe kya national platform tebasaka mawulire mukulu Eddie Mutwe n'abalala General Secretary spokesperson leader of opposition ne Mr. President tubasaba abasajja ba Natasha Broadcasting Service tebaddamu kujja ku kitebe kusakawo mawulire ne ku mikolo gya national platform tebadda wabula nze neetaaga profile z'abo abaana bagamba nti bagulako emisango abagulako bakomredi emisango twetaaga profile zaabwe wabo babeera ebifaananyi byabwe abaana baabwe bazadde baabwe na buli kimu ekibakwatako nkyetaaga mu ngeri y'emu ngenda kutegeeza eggwanga nti bakomredi bonna abali mu makomera naddala olwali tutegeezeddwako nti eryo bannaffe abawera 200 ab'obuwala n'ab'obulenzi nga bali ku misango gyegimu egyefaananyizako n'egyakire mu kivumbi ejja smart wa Bobby n'ejja General Gaddafi gye bayita aggravated robbery nenge emisango gino tebabawozesanga era tebabasaliranga kibonerezo nenga bakabeera mu kkomera emyaka 4 bweddu nga tebawozanga kitegeeza omukulu akola ekintu kino kuba tutegeddeko nti abantu abamu bagawo ekintu kino ye mukulu Bathasi Mpuuga Nsamba Charles Peter Mayiga Abedi Bwanika n'abantu bonna ka group ako bali mabagawo okuteeka emisango ku bana abaana nkiddamu group eyasiba abaana baffe ekulembeddwamu Dealers Association leader Mpuuga Mathias Charles Peter Mayiga Abedi Bwanika Anita Amongi bali mabagawo okusiba abaana bano bonna abali mu kkomera Katesaazi ne Masaka era ngenda kusa president ne security team ekume ekitebe kya national platform olwaleero tewali muntu addamu kukkiriza kitongole kye bayita National Broadcasting Service kujja kavalinga mawulire kuno nsaba Mr. President wonna wooli abakulembeze ba national platform tubasaba TV gye bayita Natasha Broadcasting Service temudda mujjuwa lukusa kujja ku platform zaffe oba kujja ku kitebe kya national platform kusakawo mawulire bwabanga omukozi waabwe y'omu kubeeka mu kuwabira bakomredi baffe Natasha Broadcasting Service eve mu kusaka mawulire ga national platform eyegende era tebaddamu kujja ku kitebe kya national platform tebasaka mawulire mukulu Eddie Mutwe n'abalala General Secretary spokesperson leader of opposition ne Mr. President tubasaba abasajja ba Natasha Broadcasting Service tebaddamu kujja ku kitebe kusakawo mawulire ne ku mikolo gya national platform tebadda wabula nze neetaaga profile z'abo abaana bagamba nti bagulako emisango abagulako bakomredi emisango twetaaga profile zaabwe wabo babeera ebifaananyi byabwe abaana baabwe bazadde baabwe na buli kimu ekibakwatako nkyetaaga era ngenda kusa president ne security team ekume ekitebe kya national platform olwaleero tewali muntu addamu kukkiriza kitongole kye bayita National Broadcasting Service kujja kavalinga mawulire kuno nsaba Mr. President wonna wooli abakulembeze ba national platform tubasaba TV gye bayita Natasha Broadcasting Service temudda mujjuwa lukusa kujja ku platform zaffe oba kujja ku kitebe kya national platform kusakawo mawulire bwabanga omukozi waabwe y'omu kubeeka mu kuwabira bakomredi baffe Natasha Broadcasting Service eve mu kusaka mawulire ga national platform eyegende era tebaddamu kujja ku kitebe kya national platform tebasaka mawulire mukulu Eddie Mutwe n'abalala General Secretary spokesperson leader of opposition ne Mr. President tubasaba abasajja ba Natasha Broadcasting Service tebaddamu kujja ku kitebe kusakawo mawulire ne ku mikolo gya national platform tebadda era ngenda kusa president ne security team ekume ekitebe kya national platform olwaleero tewali muntu addamu kukkiriza kitongole kye bayita National Broadcasting Service kujja kavalinga mawulire kuno nsaba Mr. President wonna wooli abakulembeze ba national platform tubasaba TV gye bayita Natasha Broadcasting Service temudda mujjuwa lukusa
kujja ku platform zaffe oba kujja ku kitebe kya national platform kusakawo mawulire bwabanga omukozi waabwe y'omu kubeeka mu kuwabira comrade baffe Natasha Broadcasting Service eve mu kusaka mawulire ga national platform eyegende era tebaddamu kujja ku kitebe kya national platform tebasaka mawulire mukulu Eddie Mutwe n'abalala General Secretary spokesperson leader of opposition ne Mr. President tubasaba abasajja ba Natasha Broadcasting Service tebaddamu kujja ku kitebe kusakawo mawulire ne ku mikolo gya national platform tebadda wabula nze neetaaga profile z'abo abaana bagamba nti bagulako emisango abagulako ba comrade emisango twetaaga profile zaabwe wabo babeera ebifaananyi byabwe abaana baabwe bazadde baabwe na buli kimu ekibakwatako nkyetaaga mu ngeri y'emu ngenda kutegeeza eggwanga nti ba comrade bonna abali mu makomera naddala olwaba tutegeezeddwako nti eryo bannaffe abawera 200 ab'obuwala n'ab'obulenzi nga bali ku misango gyegimu egyefaananyizako n'egyakire mu kivumbi ejja smart wa Bobby n'ejja General Gaddafi gye bayita aggravated robbery nenge emisango gino tebabawozesanga era tebabasaliranga kibonerezo nenga bakabeera mu kkomera emyaka 4 bweddu nga tebawozanga kitegeeza omukulu akola ekintu kino kuba tutegeddeko nti abantu abamu bagawo ekintu kino ye mukulu Bathasi Mpuuga Nsamba Charles Peter Mayiga Abedi Bwanika n'abantu bonna ka group ako bali mabagawo okuteeka emisango ku bana abaana nkiddamu group eyasiba abaana baffe ekulembeddwamu Dealers Association leader Mpuuga Mathias Charles Peter Mayiga Abedi Bwanika Anita Amongi bali mabagawo okusiba abaana bano bonna abali mu kkomera Katesazi ne Masaka era ngenda kusa president ne security team ekume ekitebe kya national platform olwaleero tewali muntu addamu kukkiriza kitongole kye bayita Natasha Broadcasting Service kujja kavalinga mawulire kuno nsaba Mr. President wonna wooli abakulembeze ba national platform tubasaba TV gye bayita Natasha Broadcasting Service temuddamu jjuwa lukusa kujja ku platform zaffe oba kujja ku kitebe kya national platform kusakawo mawulire bwabanga omukozi waabwe y'omu kubeeka mu kuwabira comrade baffe Natasha Broadcasting Service eve mu kusaka mawulire ga national platform eyegende era tebaddamu kujja ku kitebe kya national platform tebasaka mawulire mukulu Eddie Mutwe n'abalala General Secretary spokesperson leader of opposition ne Mr. President tubasaba abasajja ba Natasha Broadcasting Service tebaddamu kujja ku kitebe kusakawo mawulire ne ku mikolo gya national platform tebadda wabula nze neetaaga profile z'abo abaana bagamba nti bagulako emisango abagulako ba comrade emisango twetaaga profile zaabwe wabo babeera ebifaananyi byabwe abaana baabwe bazadde baabwe na buli kimu ekibakwatako nkyetaaga